abadde agenze maaso yayamba Dayosisi y'e Namirembe yagikulembera okumala emyaka 16 ate era mu ngeri y'emu nga badde amaze emyaka 5 ng'aweereza ekkanisa yavudde mu bulamu bw'ensi. Ebimu ku bimujjukirwako y'enteekateeka ey'amaanyi gye yasalawo naddala okulaba nga ategeeza ba Reverend oba baweereza mu kkanisa ya Uganda okubeera nga bateekawo projects ezigenda mu maaso n'okubakulaakulanya n'okubayamba. Era lumu yagamba nti ekimu ku bintu ebyali bisinga okutiisa ba Reverends okuwummula kwe kubanga owummula naye nga tolina makawo ogenda kubeera, nga tolina ntandikwa, tolina mirimu gy'ogenda kukola. N'agamba nti mwetereeze nga muweereza Omukama naye ate n'okuteekateeka obulamu gwa gye mugenda okugenda nga muwumudde okusigala nga ate temubeera kizibu eri kkanisa. Ebyo nabyo bategeeza abangi bakyuka kakati ba Reverend abasinga obungi bw'obasinkana enkola yaabwe ey'emirimu ate n'ewaka ewaabwe olabye ddala ng'abantu bankulaakulana. Mukadde waffe oyo y'omu kuba genda maaso n'okuteekawo omumuli ogw'okulaba nti self-help projects ez'ekkanisa zigenda mu maaso era zigenda mu maaso n'okukolebwa. Agamu ku mawulire ge twakafunayo agenda kuzikwa lunaku lwakuna y'enteekateeka eriwo lunaku lwakutaano y'enteekateeka eriwo era tujagenda maaso n'okuba nga Terefayina yaffe ebatuusaako enteekateeka eyo nga bwegenda okutandika. Yafiiridde mu ddwaliro Ekisubi gy'abadde agenda maaso n'okufuna obujjanjabi. Kitalo nnyo, kitalo ddala tutwala okusasula kwaffe eri kanisa ya Uganda okutwalira wamu ate ne mukadde waffe the Right Reverend Dr. Samuel Kazimba Mugalu genda maaso n'okutwala ate ekkanisa ya Uganda ku ssaawa eno. Lunaku olwaleero lunaku lwakubiri mukimanyi bulungi nti bannaffe abaana aba secondary UNEB yatandise okugenda maaso n'okwegezamininga abaana baffe